Omuntu omu akakasiddwa okufa ekirwadde kya Sudan Ebola ono atatuukiriziddwa mannya mukyala abadde mu ssawo mu ddwaliro ekkulu e Mulago eyafudde akawungezi ka jjo. Tufunye amawulire agavudde mu laabu zaffe essatu results ez'omulwadde Nancy waffe abadde akola e Mulago ow'emyaka 32 bwe yasooka okulwala ng'ennaku z'omwezi 2 n'ajjanjabibwa naye teyakomaawo n'agenda mu Saidina Abubakar Clinic oba hospital e Matugga n'avaayo n'agenda n'Embaale. Bwe yatuuka eyo n'aba bubi n'akomawo ne bamuwa ekitanda Mulago we yafiiridde ng'ennaku z'omwezi 29 naye bamuggyeko sampo era omusaayi gwe gwaggiddwako ne gukakasa nti omulwadde ono yafudde n'obulwadde bwa Ebola ekika kye tuyita Sudan. Omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire mu minisitule y'ebyobulamu e Wandegeya akakasizza ekirwadde kino. Obulwadde bwa Ebola twagala tujjukiza abantu abatuulira nti obulwadde obwo bukwata ate butta. Bukwata ng'obujja ku muntu omulwadde bw'aba alina obubonero obulaga obubonero buno bwe ngenda okwogerako. Oluvannyuma lw'omusawo ono okufa ategeezezza nga bwe bamaze dda okulondoola bonna ababadde bamuli ku lusegere nga bamujjanjaba era ng'abantu 44 bamaze dda okufuna ebibakwatako. Omulwadde ono nga bwe mbabuulidde abadde akola ne banne be tumaze okumanya n'abamujjanjaba bonna Mulago, Saidina Hospital n'Embaale be tumaze okufuna ate be tumaze okuteeka mu isolation. Obulwadde bwa Ebola twagala tujjukiza abantu abatuulira nti obulwadde obwo bukwata ate butta. Sudan Ebola kijjidde mu kaseera ng'amasomero gateekateeka okuggulawo wabula ono ategeezezza nga bwe batagenda kuyimiriza masomero olw'ekirwadde kino. Gaana amasomero luli twali mu panic kubanga COVID yali mpya tetukyasobola kuggala masomero okuggyako ng'obulwadde obulala bwe buzze naye Ebola yo kubanga contact by contact tugenda ne twa-isolating omuntu ali mu contact n'omulwadde so tetusobola kuggala amasomero gajja kubeera nga gakola bwabeerawo omuntu yenna mulwadde oba alaga obubonero era bajja kutubuulira tujje tukole test. Tulina obusobozi results zaffe mu ssaawa emu tuba twafunye dda era tugenda kuteeka mobile lab yaffe Embaale omuntu yenna agira kapa tumuggyako mu ssaawa emu twategedde so tewali nti ajja kubeera mu community asiiga abalala nedda. Ono ng'asinziira wano asabye abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo omuli ba RDC ba ssentebe okussaawo obukiiko kisobozese okulondoola abantu bonna abakwatiddwa ekirwadde kino. Ne Kampala nti bateekewo obukiiko bunnambiro busobole okucoordinatinga omulwadde bw'abeera eyo nga tetunnaba kutegeera nabo babe nga bali alert batubuulire tusobole okuggyayo omulwadde yenna nga alina obubonero obwo. Njagala kukubira omulanga abantu baffe aba bulijjo bannayuganda nti weewale omuntu yenna alina obubonero obulaga Ebola. Laba nti onaaba mu ngalo oba okozesa sanitizer buli kadde especially mu ma office gaffe oba gy'ogenda tomala gakwatakwata abantu wonna w'otamanyi. Ono era agumiza bannayuganda nti newankubadde ng'eggwanga liri mu kusoomozebwa okw'okuggyibwako obuvujjirizi eri ebitongole by'ebyobulamu bamalirivu okutangira ekirwadde kino eri bannayuganda. So bannayuganda njagala kubategeeza nti Uganda emanyiddwa kubanga waliwo abadde abuuza nti ate kati abatuwa obuyambi biki nedda. Obulwadde buno bwe twogerako bwa Ebola threat ya nsi yonna si ya Uganda yokka n'olwekyo tumanyi nti ne bapatena baffe bajja kujja batuyambe era kyova olaba nti WHO etudde wano naffe
naye n'abalala tumanyi bajja kujja tukwatire wamu kubanga buno si bulwadde bwa Uganda yokka, bulwadde bwa nsi yonna. Naye njaga kubategeeza bannayuganda abatuwuliriza ti Uganda tusobola, Uganda tulina obusobozi. Last time twabagamba nti tulina obusobozi era twabalaga, ne kati tulina obusobozi. Ebola kirwadde ekimanyiddwa okuva edda nga kino kiva ku bukyafu nga kati kijja kyeyubula okuvaamu ebika ebyenjawulo omuli Sudan Ebola, wabula nga kino kisaasaanyizibwa singa omuntu akwata ku kintu omuntu alina akaleeta obulwadde buno wamu n'ebisolo omuli enkima n'ebirala. Stephen Sakamate, Magala TV, agatalinda.